Nsanyisa okubalaba mwena abakuŋŋaanye mu nnyumba ya Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebala okwagala Mukama okutuuka ku ekyo nti musobola n'okuleka emirimu gyammwe ne business schedule zammwe ne muvisa akadde ne mukaawula ne mukawa Katonda. Weebala ekyo ky'okoze gye kiri okuwa Katonda obudde bwo. Katonda ky'omuwa, Katonda ky'omuwa olw'okubanga yennyini byonna nga talina kyatwetaagako. Wabula nga ffe tumwetaagako olw'okuba buli kye tumuwa ayina kingi nnyo. Buli kye tumuwa amala n'akikubisaamu n'akituddiza. Oba wali awulidde kye njogedde? Buli kye tumuwa olw'okuba nga ye multiplier amala n'akikubisaamu n'alyoka akikuddiza nga kisukundiddwa nga kikkatiddwa ng'ate kyamuyiika n'akikuwa kuba ye talina kyakyetaagako. Ye talina kyakyetaagako, ayina ebibye. Kama yebaziwe. Kati mu ebyo bye tumuwa mwe mulina obudde. Buno obudde bw'olaba bw'omuwadde n'oleka byonna by'obadde okola n'omussaamu ekitiibwa n'oteeka ebbali buli kyewali badde okola ku ssaawa eno n'ojja mu maaso ge obwo obudde bw'omuwadde. Maama nnyabo agenda bukuddiza nga bwa mugaso. Agenda bukuddiza nga bwa mugaso era ku nkomerero bugenda gassa ggwe. Obujjukira bw'oba wali wano nga mbulira enjiri eyalimu ekyagamba nti ennyumba gy'ozimba yiyo osobola okukkiriza byenjogera. Gwe buli kyokolera Katonda kyangu nnyo okulooza nti okikoledde Katonda naye oli mu kukyekolera. Buli kyomukolera oli mu kyekolera. Ekyo bwe kinagenda mu mutwe ne kituulamu ne kigenda mu mutima ne kijaayo, toliddayo kweganya kukolera Katonda kintu kyonna, kubanga oliba omanyi nti buli kyoli mu kukolera Katonda oli mu kukyekolera. Buli kyoli mu kuwa Katonda kigenda kukuttira nga kikkatiddwa wabula nga kya muyiika. Kama ffe baziwe, kama agulumizibwe. Genda mu kigambo kya Katonda mu kitabo kya Deuteronomy. Genda mu kigambo kya Katonda, tugambye ekitabo kya Mateeka essula ya 8 olunyiriri lwa 7 nga tuli wansi wa subtopic egamba the mind of God on prosperity. The mind of God on prosperity. Enkulu nnyo okugimanya, nnyo okumanya biki Katonda byalowooza ku prosperity. Wabona obitegeera tomanya byalwaliro byokka byokka, kubanga Katonda teyatandise eggulu okubaawo, ate era Katonda teyatandise eggulu okukolagana na mwana w'omuntu. Yatandika dda nnyo. Kati olina okusooka okumanya bo bali abaali mu bulokozi buli obw'endagaano enkadde be yalokola nga abajja e Misiri, be yanunula nga bajja mu mukono gwa Falaawo, yabajjayo atya? Yabajjayo lwaki? Yali abatwala wa? Road map yali etya? Pulaani ya Katonda yali etya? Yali abalowoozaako ki? Yabajja ewa Falaawo kubabonyaabonya, yabajja ewa Falaawo nga babadde ate mu kubonaabona, ate naye abatwale mu kubonaabona. Nedda, tekyali bwe kityo. Yabajjayo abatwale babeere bubeezaawo biggweeraawo. Nedda, yabajjayo ng'aliko gy'abatwala. Eyo gye yali abatwala naawe gy'akutwala mu linnya lya Yesu. Yabalinako pulaani. Teyamala gabajjayo nti abajja e Misiri abatwale Kanani babeeraawo kuyengeeta buyengeesi, babeeraawo nga tebagasa, babeeraawo nga tebalina makulu, babeeraawo nga babonaabona bonyebonyi. Ekyo Mukama takikola. Teyabajjali nti abaleete babeere bubeezaawo nga bakuba bukuba enduulu nga tebalina ke balina. Talina kyakifunamu n'akatono. Akulagira ddala omutima gwe bwe yali nga bajja ewa Falaawo e Misiri, wagi yali abatwala, bulamu kika ki wangi, bulamu kimu abatwala, biki bye baali balina okwakompulisinga, kiki kye yalina mu bwongo bwe yali nga abatwala, yali ayagala bafuuke ki? Bassebo ne bannyabo. Ekyo ekifaananyi tekikyukanga n'okutuuka olwaleero.
ngabo kiraba kye yali ayagaliza bali nawe kyakwagaliza. Baba n'abajjayo ne wulya bye yabasuubiza abagamba mu lunyino lw'omunaana, for the Lord thy God bringeth thee into a good land, not a bad land, not suffering, no, but he's taking them into a what? Somebody say a good land. What kind of land is this, and what makes it good? Why is this land good? A land of brooks and water, a land of fountains and depth that springs out valleys and hills. Verse 8, a land of wheat and barley, a land, and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of olives, a land of honey. Kwebyo nabyo owulirako ekibi, owulirako ekireeta ennaku, owulirako ekireeta obuyinike kwebyo wangi, owulirako ekireeta alaje. Agambye atya, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shall not lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Wanji, eyo ensi mwabatwala, eyo ensi mwakola mwabatwala. First of all, asesona nnyonnyola how beautiful the land is. N'abanyonnyola biki ebisinganibwa mu nsi eno, obulungi bwayo. Bino byonna byogeranga ngezaako okuzimba ekifaananyi kya mulundi gumu gwokka nti Katonda tekibangako mu pulaani ye, era tekyali mu pulaani ye nti kambajjeyo mbatwale mbabonyeebonye lwe banaalokoka ennyo. Gamba neba nti ekyo tekiriiyo, takikolanga. N'olwekyo gwe wenna alowooza nti ekyakolokosa kubonaabona, naawe alowooza nti okubonaabonako Katonda akwinamu omukono, naawe alowooza nti ennaku yo Mukama alabika agiri mabega, alabika mbu ayagala obonebone nnyo, mbuli onolokoka obulungi, mbuli ojja okwongera okunywera, mbuli onosobola okwetowaza, mbuli ajja okusobola okukuteeminga, mbuli ajja okusobola okukunyweza. Ezo mboozi zo, ebyo gwe obirowooza. Katonda takina mu pulaani ye gwoberenga mu maziga, takina mu pulaani ye gwoberenga mu kukaaba, tekyalimu na guno gwaka takirina. Bwe biba tebinatereera, it is just a matter of time nebinatera okutereera mu linnya lya Yesu. Nziriza olunyiri gye twavudde wamma ndyoke nnyongera okulaga olw'omusanvu gye twavudde, kubanga Mukama Katonda wo akuyingiza mu nsi ennungi. Ensi nki? Kyogere nkiwulira nti nnungi. Tugende ffenna gamba nti ensi nnungi. Paka n'olwaleero ensi gyakuyingizaamu nnungi, tebanga kombe nnungi. Ensi eno ya mige gy'amazzi, kitegeeza tewali kulumwa nnyonta. Ensi si ya nnyonta Katonda gyakuyingizaamu, ensi y'obulokole, ensi y'okulokoka, si ya nnyonta. Ensi ey'enzizi n'ebidiba. Enzizi mweziri oliwaddemu okusenamu amazzi, ebidiba mwebiri oliwaddemu okulonda ebyennyanja, oliwaddemu okukola buli kyoyagala okukola. N'olwekyo si nsi nkalu. Amazzi gano gakulukutira mu biwonvu ne ku nsozi, kitegeeza buli woolaga ne ku nsozi gyegali bw'oba gyoyagala okgenda, ne mu biwonvu gyegali bw'oba gyosazeewo okubeera. Ensi eno erimu emmere. Mulimu ki? Kiŋŋambira ndeba nti ensi eno erimu fuudu. Lw'oyagadde okusiiba gw'osalawo, naye nga y'ensi erimu n'emmere. Emmere bw'eba tenajja gy'oli, eyo ekyali nsobi busobi, naye ng'ejja eno ensi gye wajjamu erimu n'emmere. Era okusiiba ku enjala
Katonda talina kyakufunamu. By the way, bino bina mbyogera nga neddingana naye nga ngezaako okusimbula kye baakuteeka mu mutwe ekigamba nti okubonaabonaakwo kitundu ku bulokole. Kubanga eyo enjiri waliwo abagibuulira nange bagimbulirako edda ennyo. Nga nti okubonaabona kwa kirokolera obulokole bwenkanankana n'okubonaabona ku bulokole equals okubonaabona n'okubonaabona equals obulokole. No, fire mu linnya erya Yesu. Katonda talina kyakifunamu n'akatono. Talina. Katonda bw'abajjeewo emmere agijjawo lwa kaseera buseera ate lwa nsonga. Just kusomesayo akawandiikibwa kamu kokka akagamba nti akutowaze akukeme akulimye ne ku njala akuyigirize nti omuntu taba mulamu na mmere yokka. Simple, just a simple subject. Erumala ogiyiga ng'agamba katirya gwe kasita okiyiga ne kibeera eri nga yemu ku lesoni ze wayiga nti omuntu taba mulamu na mmere yokka. N'okiyiga n'ofunayo ennaku n'ozisiiba. Oluba ofuna ennaku n'ozisiiba ng'ate emmere weeri kitegeeza eyo sabujekiti wagikola otya wagiyiga. Kati teweetaaga kuddemu kusiibya njala kasita oyiga okwesiibya wekka nga n'emmere weeri n'omanya nti gwe bayita omuntu gwe bayita siwulira gwe bayita kubanga omuntu munnange sikia kino kibode kyolaba omuntu is made of 3 major components. That is what makes omuntu. And these components are the soul, the spirit, and the body. Go by a complete muntu, complete human being. Kati omuntu oyo tali amatoke goka gana matoke gegalibo okusustaininga kino ekibokisi kyolaba nnyimiriddemu. Matoke, kawunga, muceere, mbizzi, pooko, semutundu, mamba. Bw'oba osustaininga kino kibode kino okiwa ebyo. Lwaki obikiwa? Kuba kyava mu ttaka. Nolwekyo olina ekisustaininga ne products eziva mu ttaka kyekizibezaawo. Naye jjukira nti ate omuntu takoma ku kino kyokka eri munda. Waliyo gwe bayita omuntu yennyini yono gw'owulira ayogera ye tomulaba olaba kino era oli ali munda kati yayogera naawe. Ani awulira ngambeko nti amen? Kino si kyekyogera naawe. Oli ali munda amanyi n'okyogerako kino ng'agamba guno mukono gwange akya omutwe gwange. Era bawulira gumuluma gamba omutwe gwange mpulira gunnuma nogamba mutwe gwo gwani mutwe gwo tubadde tumanyi gwe mutwe nti mutwe gwange olubuto lwange mpulira mulimu ebingulumba kitegeeza gwe oli mulala n'olubuto lulala. Nze sinze lubuto luno olubuto lwange guno mukono gwange kuno kugulu siwulira kuno kugulu gamba naye babune nti nange mbiyize guno mukono gwange naye nze sinze mukono. Amina. Kati oli ali muli yayogera. Lwaki kino akibeeramu? Kubanga ensi ya wano eno ya wano earth eno physical world bw'oba onogibeeramu ng'onogitambuliramu ng'onokolagana n'abantu ba wano olina okuba ng'oyambadde kino basobole okukulaba naawe osobole okukola by'okola. Naye wano okawo okyetaaga kino okyetaaga oli wano. Bw'ovaawo kino oba tekyetaaga olina kireka wano. Kino ekibokisi okireka wano. Kamaffe bazibe era zibasanze abo bakyenyumiririzaamu ennyo. Obudde bwabwe bwonna nga babumala kyebasiiga ebizigo ne bakitereeza. Obudde bwa Bayibuli ne bw'omubula naye ng'ali ku kino akidikoleetinga. N'omugandi bwe okimala kino eri munda wayimiridde watya? Omwoyo gwo ogusiigadde lipusitiiki osiigadde make-up omwoyo nagwo nagwo gunyirira. Kubanga kibi nnyo okubanga onyirira kungulu naye nga munda wafa ng'oli either muvundu oba munda nga wakogga. Ate nga ekyo kyekisinga okuba ekingi mu bulamu bw'abaana ba Katonda abasinga obungi. Kabode bakamalako obudde bungi nnyoko ne bakatereeza bakasiga ebizigo ne bakawa akawunga ne bakawa omuceere ne bakawa empuuta ne bakawa buli kintu ne kagejja akabina ne kakoma eri ettama ne likoma eri olubuto ne likoma eri naye ng'ate gw'omwoyo enjala eguluma. Waliwo bw'otunulyanga omwoyo bwe kyagwasembayo okulya myezi 6 teguddangayo kulya kantu konna.
abamu ku mmwe Katonda n'amala afuna projekita n'agituleetera wano n'agikutunuzaamu ne bagamba nti egenda ku projekiti nga wali omwoyo gwo ku screen wali bagutulage gwe wennyini odduka projekita tebannagizikiza kubanga ojja n'obuuza nti oyaani nti yegwe bwoto buwenkana ate nga eno kungulu nenkana bwe nti kati akooyoko kaako kaasiraana kaakulumbala kaalipa wakamma emmere kaakogga kaakundugga kalwala kwashako tekalya kaakogga kafaanana bwe kati oyinza n'okega n'ogamba eyo si yenze mumpeemu akalala naye nga yeggwe naye nga ekizibu kiva ku ki starvation omwoyo wagusitavinga tegulya gulya mmere ki kigambo kya Katonda abagezi bakeera ne bagusomera essula nga 3 eza Bayibuli ne baziteeka wano abagezi bateekako enjiri ya bishop ne bagiwuliriza eyita muno gwo guliira muno omwoyo guba gunaali akamwa kali wano ne guyingiza eri munda ne gulya ne gugejja ne gufuna amaanyi ne gwetegekera entalo ne gwetegeka okulwana era ne gulwana ne guwangula ate ejamyo gy'abantu abamu ojja kumbuza naye musumba otegeera ddi ntegeera ddi nti akooyo kange kanafu nnyo kyeke nga mu kika ky'ebirooto by'oloota okumala omwezi omulamba bwe kiba nga buli kirooto ky'oloota bakutwala kaguddeyo bakuba n'ogweri bakutuula ku mutwe n'ofuluuta n'obolooga bakuba ne basamba kagamba nga gwe toyina lwe wali oloose nga gw'owangudde omanya nti mu nsi y'omwoyo oyimiridde bubi akooyo kanafu nnyo eno mu fiziko waadi oli wakabi nnyo gw'okanga naye bwe bakukwatako mu nsi y'omwoyo bakuba n'ogweri naawe n'ozuukuka nga obolooga buli kirooto ovaayo gwe bakubye oloota embwa zikwebakako oloota ente zikugoba oloota bakutta akajambiya bakutwala kaguddeyo buli lutalo lubawo mu nsi y'omwoyo gwe wangulwa ng'omanya akooyo kakola katya kanafuwa kakogga kakundugga kali stavudi tekalya tekakola kanyama omwoyo tegwakola kanyama akanyama wakakola mu mubiri naye mu mwoyo gwosingayo obunafu ku kyalo kati nga okola otya ng'otandika okwetereza otandikira mu kwenenya n'otereza obulamu bwo obw'omwoyo n'osoma ekigambo kya Katonda n'ojja mu service ngeri n'owulira ekigambo kya Mukama n'oliisa omwoyo gwo ne gukula kubanga gwo tegulya kawunga na bijanjaalo gwo jjukira tegwava wano nabasomesedde nnyo ne mbagamba buli kintu kiri sustained nga kisinzira kuwa gye kyava kino kyolaba kibayita omuntu is a combination of 3 things nazogeddeko dda ezaava mu soose ez'enjawulo ne bazigatta wamu ne bakola omuntu wangi omuntu ebisatu ebimukola ekimu kyava mu ttaka kadongo babumba kadongo ne bakayiwa amazzi Mukama n'akabumba bulungi oba yawandula mu malusu ge yamanyi oba yafuna amazzi n'agajjaawo n'abumba yamanyi naye yabumba ttaka kati ekyo kyeyabumba ttaka kyeyajja mu ttaka bw'oba onookiwangaaza okiwa bivaawa si kyabawuliro kiwa bivaawa nejjukira nti ate bwe yamala okibumba tebyakomaawo yaleeta n'ekyava eri waggulu kyekiriwa gwe mwoyo Bayibuli egamba bwe yamala okibumba nassiza mu nnyindo gw'oyo gwe yabumba nassizaamu omukka omulamu ekyo kyava waggulu eyo ye Katonda yennyini yatoola ku bulamu bwe bayita zoowe n'abutoolako n'adipositinga mu muntu wangi ye mwoyo yazaala mwoyo n'olwekyo muye mwavaamu mwoyo bannasayansi bo baguyita mukka ne biggwera awo kuba tebamanyi Bayibuli balowooza mukka bukka si mukka ekyo kibayita omukka mwoyo era bwe guvaamu kyebaga nti assizza ogw'enkomerero ekyo kyeboogera nti assizza ogw'enkomerero mwoyo gwe guba gubuuseemu bwe gubuukamu ne gugira gwe tegudda mu ttaka gudda eri Katonda eyagugaba okulipootinga ga Mukama nga envuddeyo ku nsi nkomyewo akabode tukaleseyo wali bali mu kagolola balabika bajja kaziika ku Lwokuna naye nze ntuuse wano ndaga wendaga nga bagamba wali oba wali kyo kiddayo eri gye kyava ebbanga lyekimala nga tekinnaddayo kirya nakyo kirya okusobola okubeerawo emmere gye kirya tevaayo mu ttaka kuba tekyava mu ttaka
oba wali yampulira kyo tekirya biva mu ttaka kyo kirya biva waggulu wangi biki ebyo ebiva waggulu ekigambo kya Katonda kyo gye kirya nakyo kirya kusinziira kuwa gye kyava eyo nennono ekatinga across eyo nnono ngazi nnyo ekintu kibeera sustained depending on where it came from embassy ya America tedependinga ku economy ya Uganda kubanga Uganda si yagituma era teyava mu Uganda bo ne babasasula abakozi baabwe tebasooka kulingiriza nti economy ya Uganda eyimiridde etya tusalewo ani anaafuna emmeka balingiriza eri waabwe economy ya America eyimiridde etya tusalewo abakozi baano okwembasa sente ze banaafuna holiday tebakwata zaawano bakwata zeewaabwe oyinza okutuukayo nga tebaakoze n'ogamba ate kiki ne bagamba nti mu America Thanksgiving oba mu America waliyo okulonda bo bakolera ku byeri bali wano naye nga badipendinga eri gye baava abitegedde ngambako nti amen nabo baakoppa Katonda naye Katonda bw'atyo kino kye yagatta n'akifuula omuntu buli ekikirimu kidipendinga kuwa gye kyava omubiri gudipendinga ku product za ttaka kubanga bwe baali bagukola gwavaawa omwoyo gudipendinga ku product ziva mu ggulu kubanga gwavaawa kati kyowulira kye bayita okufa lwaki olaba nga Katonda tikumutiisa nnyo takutwala nga bwe tukutwala he has a different perspective different perception about death yabiraba atya just kyemuyita okufa yalaba just a separation of the body and the soul simple separation kasita byawukana bino byegattulula ekimu nekyesika mu kinne waakyo buli ekimu nekidda gye kyava kyemuyita wano okufa mugudu tebakiyita kufa bakiyita kigambo kirala amina era kyobula mugudu tekitiisa nnyo kati netaddawo ndiyeekanga ennyo nti musomowereza wange afudde nange ndabi he has just come back home lwaki mwe mutidde anti bwagenza okwawukana bwayawukanya ati when the soul was divorcing the body okay bwayawukanya alina kyabalekedde awo eri mugudu tekigendayo kubanga Bayibuli egamba nti omubiri n'omusaayi tebisobola kusikira bwakabaka bwa Katonda kati mu ggulu kibode tebakyetaaga wano we tukyetaaga nekyava wano era wekidda nga tusima ttaka nga tukiziikayo mu ttaka ate kiddemu kijimuse emmere abaliddawo nayo balye ku mmere nga nyimunyimukokko kubanga era nawe gye walya waliwo abaagijimusa bali abaasooka kati gwe olya bali abaasooka betwateekayo ate singa ettaka likyafaanana bwe lityo singa tetuzaayo tulina okuzaayo ettaka likole ki lifune obugimu badde mbasimbeko ebijanjalo bimere lumonde kiki gwe obirye nga weewaana nnyo naye bw'omala naawe okola otya ozeeyo omuzigo singa ettaka lyate lyapuukungadde singa situzaayo tulina okuzaayo ekidiba kidda waaba waakyo naye tekitiisa ekyo kubanga era nekyozaayo era kyavaawa sikyawulira akabode konna koolina kowaanawaana kadongo kakutawanyiza bwereere kadongo that is just ekyo kyonna kyoyita omubiri product ya ttaka is just a pyration of kawunga bijanjalo bwiki mukyere nagwo gwa ttaka buli kyattaka kyonna tukigase wamu ne tufunamu gwe n'otambula ku luguudo nga weeyita waakabi nnyo naye kadongo k'otambuza ate lunaku lujja kukya tukakole tutya kigambe neiba ntujja kukazaayo kana akadongoko oba oyagala oba toyagala tulina okukazaayo kagimuse lumonde abanaddawo nabo balye ku lumonde omugimu mukama yebazibwe agati waliwo ekyokusatu kyesoogeddeko ate nga nakyo kisinganibwa mu muntu bakiyita the soul okay kubanga kiri ekidde eri bakiyita omwoyo the spirit now the soul what is the soul soul oba mind birowoozo okwo kwe kutegeeraako ebirowoozo emmeeme eyo the intellect the mind
kakati ebyo byo tebirina nnyo gye biraga bibulira bulizaawo mu bbanga omwoyo gwe gugenda emmeeme terina nnyo gyeraga emmeeme eyo n'ebitonde ebirala byonna bisigaddewo bigirina ente embizzi enkoko bigirina yebiyamba okulowooza okusalawo okusanyuka okunyiiga embwa zisanyuka n'embuzi zisanyuka zirowooza zisalawo bye zinaalya ziyawula bye zinaalya zituula zeebaka that power to decide power to behave power to act etuula mu soolo kati embwa zo zirina bibiri byokka byokka ŋŋamba ensolo zirina ebintu bibiri byokka zirina body na soul tezirina spirit. That is the unfortunate part of it. Nti animals and other creatures zolo kuba katonda tiyazisizaamu kalike nakulaze tezaafuna mwoyo nolekyo zo bwe zifa solo ng'ebulirawo ng'esaasana nga bigwerawo. Okay? Naye buli kimu kirina advantage ne disadvantage. Kubanga wadde tulabye nga bambi zina ensolo zina disadvantage olw'okuba ndi zo ebyawo biggwereddaawo era mu kuzuukira zo tezibalibwa teziribaayo. Okay? Kubanga emmeeme ebuliddaawo ne biggweraawo. Naye advantage yeriwa ensolo tezigenda kulabikako mu maaso g'entebe ey'omusango. Ensolo kati ekyo kirina advantage ne disadvantage. Ensolo, embwa, embuzi, enkoko ne bw'olaba enkoko eyenda n'emalako ekyalo kyonna yo yalingiza mu Bayibuli n'emanya nti etteeka ly'atoyenda nga terigikwatako kubanga yo mu kuzuukira tegenda kukola ki kubaayo ne ku lunaku olw'omusango yo tegenda kulabikako kugisalira musango yo kyeva eyenda n'emalawo abakazi bonna bali ku kyalo n'embuzi bwetyo n'embwa bwetyo tezigenda kulabikako mu kuzuukira tezigenda kulabikako mu kusala omusango tezigenda kubeera judged zo they will just vanish. Kati kyova olaba ng'abantu abamu bakola kikyamu nnyo okwegomba enkoko zaabwe. Oli n'agamba enkoko gye nsuza obusuza ebeera etya n'abakazi 8 nga nze agisuza nnyina omu nange ngenda kwongerako. Enkoko gyeogezaako okwegomba yo yalingiza mu Bayibuli n'emanya nti n'ebweyenda ekyalo n'ekimalako terina musango noku gweziza kubanga n'etteeka lyatoyendanga terikwata ku yo ye eri exempted ko yo ndikambeesale baggaalo bonna bali ku kyalo. Kati gova eri n'ekwasa obujja naawe n'okwasa nga nedda kino kisuse nange kamba tandikeko baggaalo gwe ogenda mu muliro gwe ogenda kulabekako muntu mu maaso g'entebe ey'omusango gwe ogenda kusalirwa gwe ogenda kuvunaanibwa bye wakola. Lekera okwegomba enkoko yo ngambira neba akulinaanye nti lekera okwegomba enkoko. Amina. Tiwegomba mbwayo ndi mbwa yange ebeerera n'abawala bano bonna nga nze nnyina omu yo embwa yalingiza mu Bayibuli n'emanya nti teyina mu lunyiriri lugikwatako ate yo tebaagiwa na Bayibuli teyina. Era ije negandi kati gwe ondaba nyina Bayibuli mwe muyina Bayibuli mwe mukuuma amateeka nze sigakuuma. Kama yebaziwe wali abategera byenjogera ye disadvantage enjogedde naye ate ezene advantage. Disadvantage is teyina spirit tejja kuzuukira but the advantage is wali abantu abali gyegomba ku lunaku luli abantu abali babagenda mugenda balyegomba nti kale singa nze nali saggwanga yawaka kale singa nze nali embwa kubanga embwa katerabiseeko wona ate nga nayo yayendanga emmese terabiseeko wona ate nga yasibanga enziba ebintu byange niteze na wano sikulimba abaligenda mugenda babajja kwegomba nti kale singa nali mmese kale singa nali kisolo. Kakati gwe bw'otegedde nti gwe olina ekivunaanibwa gwe olina ekisigalawo gwe olina ekigenda okuzuukira gwe olina ekigenda okulabika mu maaso g'entebe ey'omusango
gojja kulabikako luli. Waliwo olunaku lw'okuzuukira kw'abalamu n'abafu. Waliwo olunaku lw'okuzuukira okw'abantu bonna abaakola obulungi n'abaakola obubi bonna bagenda kuzuukira. Abaakola obulungi balizuukirira obulamu obutaggwaawo, abaakola obukyamu balizuukirira omusango. Gwe k'omaze okutegeera nti gwe togenda kudoojinga ntebe, gwe weetereeze mu linnya erya Yesu. Weetereeze. Erinnya lya Mukama libazibwe. Tuseetuke. Yes, tuzeeyo ku mayindi ya Katonda ku bikwatagana n'okugaggawala. Kubanga Mukama Katonda wakuyingiza mu nsi ennungi. Ensi ey'emige y'amazzi, emige gy'amazzi, enzizi n'ebidiba egikulukutira mu biwonvu ne ku nsozi. Ensi ey'eŋŋano ne sayiri. Ensi erimu eki? Ensi erimu ki? Ensi erimu eŋŋano ne sayiri. Bino byonna bye boogerako wano ogamba nti njagala okulaga road map ya Katonda ku bikwatagana n'okukulaakulana oba n'okugaggawala. Kanji kulage engeri Katonda gye yabisengekamu. Bino byonna bye twakasoma wano byadressinga ekintu kimu eki, byonna bw'obiwuliriza byadressinga ekintu kye bayita food. Bakira batya? Food. They are addressing the issue of food. Byonna bye twakasomaawo bikyayogera ku mmere. Omanyi lwaki atandikidde ku mmere? Gamba nti simanyi. Wangi? Omanyi lwaki atandikidde ku mmere? Katonda tasobola ku addressinga kintu kyonna bw'abanga atandise okukulaakulanya. Tasobola ku addressinga kirala kyonna nga tanna addressinga nsonga ya mmere. Nsonga ya? Kwatandikira. Era kwotegerera nti prosperity erabika ennumbye. Obugagga bulabika bunnumbye. Wangi? Otandikira kulaba mmere ng'ebeerawo ewaka ng'eri available nga temukyaginoonyeza mu kiwato nga mazina. Wangi? Katonda bw'aba atandiseeko omuntu omukulaakulanya atandikira ku sikyawulira, atandikira ku mmere. Kuba tolina bw'oyogera ku birala ng'emmere tewali. Ne bwe liba ggwanga, eggwanga liteekwa okuba ekkakafu nti lirina emmere emala bwe liba lyogera ku kukulaakulana. You can't talk of a growing economy. N'ogamba economy yaffe ekuze nga temulina mmere. Oba osaaga. Mmere is a very big factor. Food. Very big factor mu ggwanga ne mu bulamu bw'omuntu individual. Kubanga ky'ekintu ekyetaagibwa buli lunaku. Era ne Setaani, gamba ningenda kuwulira, ne Setaani tasobola kukuleeterayo kikemo kirala kyonna nga mu by'emmere oli bubi. Era alina kutandikira ku bya mmere. Ebikemo bya Setaani bisookerwako food. Goloza Adamu yakola kibi ekyekinene ennyo, yabba emmotoka. Adamu yabba emmotoka, yakwata omukazi. Isu zaali zaaki? Gamba nti kulya. Ensonga zaali zikwata ku ki? Kulya. Byali bya food. Batandikira ku kaawa n'awa Adamu. Naye era segandi yabba emmotoka oba yabba emisolo gy'eggwanga oba yakola kifood. Just food. Ekikemo teyasukkawo. Ekikemo kyamutegera ku mmere. Ogiwulira ng'ey'okusaaga olaba njogera ku mmere kati olaba nga nze atabuulira oba toyagala nkubuulire esikatoloje nkubuulire manya Yesu olunaku lwalidda. Ebyo tebikwatako nga tonnamaliriza bya mmere. Ebyo tolina kyebyetaagako osooka otereze bino ebikumegga. Kama yebazibwe. Ani awulira angambeko nti amiina. Byoyagala ebyo njogere ebya theology oyo ow'ekika ekikambwe oyo si gwe weetaaga kaakati nga tonategeera ne bwe baleeta mmere waka. Kubanga Yesu Setaani akulindidde ku mmere. Oba oyagala kutegeera amaanyi g'emmere genda okole research olabe obungi bw'abantu abaafuna embuto mu lockdown. Nini ensonga yali ya mmere. Olyaga nze n'alaba nfa neiba sooka mpa akawunga neiba naga nti sooka oyingire eno. COVID gwolaba waliwo abaana be bayita kati abaana waliwo abaana generation namba egenda kuzaalibwa bagiyita COVID-19 products. Naye ensonga zabanga za mmere, emmere ogitaya kusaaga. Omanyi obungi bw'abantu emmere beekubya ekigwo. Emmere genda owulize buli sitole ya buli muntu ng'aginnyonnyola. Muzze ebbali mukoleko omukwano. Akuzza ebbali akunnyonnyola.
omugenda emirimu abitandika mutya era ajja kugandira byatandikira we yagenda n'antwala nangulya chips ne chicken omulindo gwasooka nze nga simanyi byaliko naye era gwe n'aŋŋamba tuddeyo gwokubiri era ne tulya chips ne chicken naye nga sinategeera kyagendako era bwe natwala ne tumulya kati era bwe natwala ne tumulya ebyaddako is history naye nga ensonga zatandikira wa ku mmere food. Don't underestimate food. Naye Katonda tagizanyisa agimanyi ekuba abaana be ebigwo emmere. Setaani bwe yali ajja ewa Yesu ye Adamu owokubiri. Yesu ye Adamu owokumeka? Yesu ye Adamu owokumeka? Owokubiri Katonda gwe yaleeta mu nsi eno. Setaani yamuleetera kimotoka. Jukira naawe Setaani bwe yajja ewa Yesu nga azze mu ddungu okumukema yamuleetera mukazi nga gyabigula akabina. Yaleeta ki? Mere. Setaani tasosayo kikemo kirala asooka kya food. Bw'omala okuwangula ekya food waakiri ng'aleeta ebirala naye kisookera ku mmere. That's why mu nnyiriri zino z'owulira God is addressing the issue of food mu community y'abantu be. Owulira ng'awo atabuulira ndibale ndibawa era mulirya era muligira era ndigira emmere era ndibale ndikuyingiza mu nsinga erimu emmere naye kakati wano lwaki tayogera ebirala. Tasobola kwogera birala nga tannatereeza kya mmere. Okuba ngalo osisiriza ngalo. Nolwekyo kye bayita obugagga n'okukulaakulana kitandikira mu kutereeza bya mmere. Wangi? Era naawe olunaku lujja kw'onootegeera neerabika ntandise ogaggawala ng'emmere tekyali discussion waka, nga tekyajja mu conversation, nga temukyagiyombera, nga bulaza tokyabuuza yawedde weetya. Ettooke lye naleese eggulu nga liggwawo litya. Oluyombo ne tutandikira awo ekikonde ne kikaaba. Naye nga oluyombo lwatandikidde wa? Ku mmere. Yawedde weetya. Omugaati gwe nakaleeta wano nga mugulya mutya. Ese mutundu gye naguze eggulu mumpita ki? Bulaza biro bijja nga ne gye bagulira emmere tokyatunulayo, nga ne byogenda okulya naawe tobimanyi, babireeta ku dayini nga tubabitegedde nga be baagiguze. Gamba nti amiina. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ekirala ebiro bijja nga buli kika kya mmere ewaka weekiri. Genda kikubeeko mu linnya lya Yesu. Nga buli kika kya mmere ewaka bulaza nga tebakyalya kubanga wakomyewo era nga tebalinda gwe okulya nga basobola n'okulya nga tonnadda kubanga gye bali olwaleero wagigula wiiki ewedde. Kikubeeko mu linnya lya Yesu. Era nga tebabeera ku bunkenke oba daddi ye nga tannatuuka ye nga aluddeyo ye kati bwabireeta ebijanjalo ku ssaawa tugenda bifumba ku mmeka bijje ku mmeka bannange. Tebalya gwe kudda gwe ne bo batokomyewo nga bakola batya? Balya. Ne baga naludde mu meeting nga balya. Tebali ku bunkenge tekatannadda naawe nyini toli ku bunkenge nyina okutwala anti nze njirina wano nze ngenda nayo nga lwaki gwe ogenda nayo? Eyo emmere entwale jangu ogibuuze nze dumu nagigulako gwalina muceere alina gubanguza guno omukutulekutule nva Kibuye ngenda Salaama nsuleyo Masajja bwenvira mu taxi ate nyina okutambula akagendo ka kilomita ng'emu bodaboda ndi zakajja zaali tezinnajja wempita kakubo katonotono bwe kati kalimu obuyuki kalimu obukyawo genda oyitaayita mu kasikosiko olabe ng'otuuke waka. Abamu bamanyi iyo nnyumba nkadde gye nabeerangamu. Mu muceere kiremu n'ekitundu yo njiguze ngiyiikiriza ebirala ebyalimu sikyabijjukira. Mpita mu kasikosiko ssaawa nga 4 akawukiwuki gye kaayita nange saamanyaayo ne kafumita akaveera kyokka nze ntambula okutuuka waka amagambo omuceere guli omwo mugugyemu nga mwali mbaddemu omuceere nga mulimu tuti bwe tuti ningamba omusajja namuwadde sente yanzibye okukebera nga kaveera kalimu ekituli
nengamba bannange simanyi kibaddewo enkya ku makya nenkeera nenzirayo ndabe we nayise omukyere nga gwakoze akaguudo paka waka ate nga kalimu amayinja siguyolewo mujjudde amayinja mukakuba mulimu obuyinja era kuolwo ate ogamba baalya baasula kubanga balina kulya nga nkoze eki balina kulya nga nkomyewo Mukama akusumululemu ekyo nga bwe yakinsumulula Mukama akusumulemu ekyo ekyokuba ndi balina kulya nga okomyewo ennaku ziki olunaku luki nga byotwala ebijjudde mu bbuutu balina birya wiiki ejja bye bali olwaleero nga byo gyebiri fridge ne deep freezer bijjuleko ebintu nga mwebiri ng'emmere mweri bikwate ice byonna bibeere byeru naawe bikuwe ku mutawaana gw'okunoonya kiki kino ekyakwata naawe ofuneko omutawaana gw'okunoonya nabo batawaaneko babuze oba kino ki ekyakwata ice kino ate kimazewo nemyezi ng'ena yene pese mutundu gye waleeta yeno kati walwagana emusumba ekyoyogera kiyinza okubeera ewange musumba ekyo kisoboka okubaawo kijja obanga ewange gyekiri neewo kijja mu linnya erya Yesu gambako nti amiina kisoboka nakwezi nagende Masaka nali njoya kulya ku mmamba nali ndidde okulya ku mmamba nenyingira mu katale k'omunyendo nga ndi sure nti eteekwa okubaayo kuba bwe nali nkula era gye nagigulanga nenjigwako nga gyeri buli mmamba yaliwo yena nagigula butereevu ate zisaaga genda obuze bwe ntambula nabo twadda ne bbuutu namba ng'ejjudde emmamba butereevu ne tugipankira mu fridge deep freezer ebeera omwekwata yaweddewo mu myezi ng'esatu ate nze nga nze nsinga ojjagala nga bali bagyesonye ne bagamba kale tobalabula kama yebaziwe ikwate ku ice ebintu embizi ekwate ku ice nga mweri omwo kati waliwo antunuulira bwati ngaalabira ddala nga nze ava ku mwezi agane bannange omusajja ono ng'aduula kisoboka okuba ndi mu firiji olinamu ebintu ebyakwata ice nkugambye nti kijjeewuwo mu linnya erya Yesu era bw'obirabanga omanyanga nti obugagga bulabika butandise obugagga bukozere kubanga obugagga bwa Katonda butandikira ku byakutereeza mmere nagambye dda food is a factor food is an issue mu bigambo bino eby'omwoyo emmere tekajja understatement nga nogirooza nti byamubiri ebyo situbyogerako nnyo tebyetagisa nnyo omukyaki ani agamba naye Katonda we yabyogeddeko biri mu Bayibuli naye Katonda we kati ayogera mmere agimanyi Katonda ali awe yamanyi obungi bw'abaana be abagudde olw'emmere bayitirivu oyo naye bagula bakulinaanye emizimu gyali bale gyamugwamu dda naye emmere era ekyaleesa ebizibu kubanga buli lwa mukaaga alina okugenda mu lumbe ewaabwe mu kyalo n'alya emmere gyatamanyi engeri gye bagifumbyemu bagenza gifumba basooseeko empogola za nabuzaana enkoto ne bagiwonga bulungi nnyo ew'emizimu gyonna lubaale ena ne bamusembeza ayingire mangu mu mmere buli agiryako ayingiremu ku mizimu alabira ddala nga bagiteekako n'empogola n'aziraba abeerawo nga babikola n'aganja girya ekijja kijje era n'agirya n'alyoka akomowe Kampala ne mugoba nemuga naye luli gyali gyamugwamu ate kati gyakomyewo gitya mmere ya nnyimbe gyasiibako tayinza gikutukako ekyali nkulu nnyo agitambulira olugendo n'agenda Ssemuto tambula olugendo n'agenda ewaabwe Ekyaggwe tambula olugendo emmere mutambuza eŋŋendo oba gwe gita yakusaaga emmere etambuza abantu eŋŋendo oba ogita kyakusaaga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lumu ajja agambe nti ebyemmere tubiweze mu nnyimbe tewaligenda kuddayo kuba kugabangayo mmere
olaba olumbe olutaggweewo ng'ani addayo okulinnyayo ng'olugyemu emmere luddawo teruddawo ekirwa empawalinga fuudu bantu batambula engendo zeewala ate emmere erimu n'obusiru gamba ndi bumbuulire obusiru obuli mu mmere tebwogerekeka omuntu ava Entebbe agende Rakai alye emmere era n'atuukayo n'atalya oba abadde agaba emmere n'amuwa ekinyama nga kya kipiirapiira owulira firimu osobola okuwulira firimu awo ne bamuwa ekigumbagumba omukazi nansiriwalyako bwenkanidaawo nolyokumpa ekigumba ngaompitambwa olumbe lwa jjajjange mumpeera ekigumba osiriwala naani n'omuga naye twogera amazima wavuddewa nti Ntebbe okugenda wa Rakai gattamu transport yali awo olabe wabadde osobola okwegulira ennyama n'ogirira ewakaawo ezo sente za transport mwabadde mugyamu ki mwabadde mugyamu kiro y'ennyama n'ogiteeka mu sowaani n'ogibwebwena bwogu nga tonnayombera nnyo nnyama Rakai kyakutwalira emitwalo 3 okutuukayo magenda n'amadda ezo kiro 2 wazisubiddwa kubanga obusiru bwagambye nti emmere esinga Rakai kino abudde ndi emmere erimu engeri y'obusiru kama ebazibwe gw'owuli abantu bayomba nti bamusosodde bamulese mu kwanjula tebaamulonze tebaamututte bo bagenze n'omulyanga ali wali mu kasonda atolotooma ne batantwala yenno kati nga ffe abaavu badde basobola kuntwala ntya ffe nga bakutwala mama nze atunulanga enkima era batwala bali munange abaakolamu naye kati nga ffe ani akulaba munnange bagambye obwo obusungu bayogeza buba buva ku ki buba buva ku ki mmere jjajjukira naga nti embwa ezo zinfiiriza ekimere bannange luwombo obusungu bwonna buba bwetoolera bagenda nakuba akafaananyi nga bagiriko bagirya kale labe embwa zino ezandese bannange nawulira nga agira obakolimira akamotoka keefuule nga bakomawo naye ngaekimutawaanya mmere gwe gyolabanga ekintu ekyomuzannyo mmere ye muyombya era kyobalaba Katonda bwamala okusumulula noba ng'olina emmere waka ng'oluusi ogyesonyiwa n'ogyesonyiwa n'osiiba nga firiji ejjudde emmere obeera tokyayombera baakulese mu kwanjula bwe bagamba nti tokyakutute ngo bagamba wonye sikulimba kati nga nze ngondeka mu kwanjula nga nnyomba ntya era n'okyogera nti mwanyambye ne munzija ku lisiti njira obbeebaza njira obbawayo emitwalo 2 gya bwereere kuba obudde mmanya mbusigazizza ngenda kukolamu ekirala kama yebazibe naye gwe ekikutunduza noba nga buli mukolo olina okubaayo buli mukolo olina okugubaako mmere nkusabira nga nti nsabira Mukama Katonda akusumula ebigambo by'emmere mu linnya erya Yesu kubanga nebyolidde bingi ebitakukwatako oluyombo lw'oyombera bwe baluwadde omukono atakuwaako empombo z'abako ezimu zibaamu eddogo abamu mulogebwa ebintu ebitabakwata nako babadde batagetinga kologa muko waabwe naawe ne bakuzingiramu kubanga oyagala nnyo okulya nuukanuuka nnyini muko tompaddeeko ne bannaye muko tuliddeko ebintu nsunira aka eddogo eririmu lyo n'olisobola abaganda nga baloga n'omuko omuko gwe balabye ku olwo naye ne bamuloga ate naye tafunamu yadde akategeera kagane musooke mulyeko mwabagimpadde bamugamba mbweyiyo wekka n'alyoka atula ati nga looza afunye ekyebbeeyi taata wanna kulingiza ddogo eriri mu luwombo kumbe bali bataddemu tukukonkomaza muwala waffe tomusiriwalirangako bw'ayogeranga owunenga buwuunyi obeere nga wasiriwalira ddala ne balunga buli kintu n'olya kalyo teekagula omukono geni Mukama nsumulula mu bintu by'emmere nsumulula mu bintu by'emmere bino mu linnya erya Yesu kati oyo risaaki yenna gw'olaba nkuwa si nze kanza amumanyi Katonda yasinga omumanya kyova olabanga naye bw'aba aleeta prosperity akugambye asookera ku bya mmere
abitereze biterere lumu ate nga lwa mugaso. Agambye luli olw'omunaana bw'agamba aland ensi gye nkutwala muga nti antwale ensi gye nkuyingizamu agambye ata a land of wheat and barley, a land of vines and fig trees and pomegranates, a land of oil, olive oil, a land of honey. Nsi agambe ekyemmere kyo kitereere. Bw'oba oyingire ekyemmere kikole kitya kitereere. Olw'omwenda lugambye lutya a land where thou shall eat bread without scarceness. Njagala kuyingiza mu nsi bw'ayogera Mukama mw'onooliira emmere n'etabula, ng'ogirya naye nga tebula, ng'olya naye nga teggwaawo. Olujuliro luveeko ennyombo. Akaana ne kagani mama nyongera kumva n'olyokoka bw'atukira nga laddu. Kayagala nzije wanzizaale busaazi nzizaale. Kati kasabye muneiba nda kasabye mama waako. Sina ekifo ekirala okikawe. Naye nga kyo kyose nakyo olaba. Olina kwekazana kuboggola boboggozi kuba n'enva ze bakusaba naawe toziraba. Mumanyi n'okugamba osooka nva. Togezana osooka enva, sooka supu ono. Kati omwana muwadde ebyokulya gw'osalawo kyasookerako nekyaddako nekyaleka. Koga ne mu sowaani ye ate namwo kyalinamu obuyinza. Ate mu sowaani ye obwavu obulya mu Afirika bannange. Fire mu linnya lya Yesu. Amina. Babandamba balina embuto nfunda. Olenza ogamba wayi kansooke ki? Kansooke n'ennyama ye ngitayize eveewo nsembyeyo amatooke. Kama yebazibe. Fenno nange ndi w'e Masaka bwetyo bwe baatukuza osooka mmere. Neemalya ddala okuggwawo n'osembyayo enva. Oyo kalica yakyuka mu mwaka gwa 1979 naye yali kalica w'e Masaka. Ojja ngamba yakyuka ddi? Yakyuka ku mulembe gwa Sabasaba. Kubanga twali tugezaako ku maintaininga kalica oyo. Osooka kulya mmere n'osembyayo enva naye mu lutalo ayi Mukama Katonda mwabanga mukyali awo Sabasaba nevuga negwe manji w'ennyumba mwena ne mudduka ennyama yonna neesigalawo awo. Kati ku mulembe ogwo we twakyusiza ekyokusooka ki ekyokusooka emmere tugamba leka by'onoobirira wamu bitambuliza wamu kuba tomanyi kijja ng'okyalya. Mukama yebaze. Ebintu ebibaawo bikyusa kalica by the way. Ebintu bingi bwe bijja bikyusa kalica w'abantu. Ensi mw'onooliranga emmere n'etakola etya nga tekyabula. Ntunuulira olunaku lw'ogenda okubeera ne dayiningi nga tekuliiko mmere ya kika kimu. Nga tekuliiko ki? Nga tekuliiko mmere ya kika kimu. Abaana bo ne babeera nga abali mu kkomera eruzira kubanga ab'eruzira tebasobola kuba nti ate balinawo omuceere ate n'akawunga ate ne lumonde ate n'amayuuni ate n'embizzi ate n'ensemutundu. Tekikkirizibwa. Naye ekyewuunyisa ate n'ewuwo kyekiriyo. Bwe kaba akawunga kaba kaki? Bw'aba muwogo aba muki? Bwe gaba amatooke gaba maki? Teeka kuteeka kiragiro. Ate we mutwe mwakikwata ate mumanyi wekiteekeddwa okuba. Mu Afirika tewali nakubuuza nti oyagala kulya ki. Ekibuuzo tekiri applicable. Era nze nange ondabira wano neewaanira wano bwe ntuuka mu Amerika nswala n'engweri. Naye kye nakola kati mbabuulira amazima. Batera okutubuuza ku makyawo, what do you like to eat today? What do you like to eat? Ne mbagamba bannange ffe ekiwaffe tebakibuuza. Mutuwe ebiriwo oyo kalica waffe takola. Oyo waffe kalica taliyo yabuuza mbu what do you like to eat? Kati bwe nakiba ne ulira lwaki tekiriwo wano ewaffe amaka 97 ku 100 tegalina fridge waka. Emmere tugijja mu nnimiro
paka mu seffuliya. Eggukira wa? From the garden to the saucepan to the sigiri to the dining. Okay? Si bwe kiri? Tetusitowalinga mmere kati ekibuuzo ekyo waffe tekiri applicable. Kati eri ewaabwe kiri so applicable. Economy ebasobozesa ne weather yabapushinga okukola ekyo. Kubanga olunaku lukyange bwe luwona wakutta omuzira. Nolwekyo byonna bye munaalya biteeka okuba biri waka. Mu fridge, mu deep freezer, mu store nga bijjudde. Kati kyabuuza kisoboka kyoyogera kyebakola batya? Kuba weekiri muceere weeguli, enkoko weeri, embizzi weeri, ebimu byaggwa dda n'okufumba biri mu freezer. Batunda n'emmere yaggwedde okufumba by the way ng'obugumyako mbugumya n'ogirya. Nolwekyo kyabuuza kiri so applicable, kiri doable. Bya warm and eat it. Warm it, eat it. Warm it, eat it. Nolwekyo kyabuuza kisoboka. Kati agenda akibuuza nze omuntu ate akyali ene Uganda. Nga buli kyolowooza okuli olina kusooka genda n'okigula mu katale. Kati mpulira ng'ekitajyaawo. Kati okuba saakimanyira mbeetondera manu bagamba ne mumpe ekiriwo ffe baatukuza nga si ggwe osalawo by'onoolya. Wabula by'onoolya bye bisalawo ggwe. By'onoolya bye bisalawo ggwe naye ggwe si ggwe bisalawo. Nolwekyo kibasaanukula bati kyokola otya? Togenda, you don't go by your appetite mu Africa. Togamba appetite yange mpulira badde yagala bommonde buzungu twala gweri. Kye babikudde kyokola otya? Kyolya. Naye nze nkusabira olunaku lukye naawe ng'olya by'oyagala. Ng'olya by'okola otya? Nga naawe osobola okubikkula bw'oti dish ng'omwo mulimu male, n'obikkula oti ng'omulimu ssemutundu, n'obikkula oti nga mulimu ebinyeebwa n'empuuta ensiike, n'obikkula oti nga mulimu pooko, noga nti ekyo saagala ebirenge ate kati mpulira byantama nga nabyo weebiri. Nga ky'oyagala ky'okola otya? Abaana bo bateekeko mu environment eyo nga nabo basaanukula ebidiisi babiraba nga basobola noga maama nze saagala ssemutundu, n'omugamba gireke lya pooko nayo kasita weeri awo. Nga nayo weeri dining yo erabikeko ebintu nga weebiri. N'ekimeza kiri ekyenyoola ekyetooloola nga kiriwo mu ddiiro lyo ku dining yo nga munyoola muti omuntu kyayagala okulya ne kimutuukako n'akikola atya? N'akirya. Gamba nti amiina. Kati waluwaga ne musumba ebyo byatulese wana by'emmere bikulu nnyo bya mwoyo ddala. Olaba ne Katonda abimazeeko budde nange ekkiriza mbimaleko budde bya gamba neba ndi ebintu by'emmere bya mwoyo. Osanyusa emmere? Genda olabe mu Bayibuli emmere abantu be yaleetera emitawaana. Esawu lwaki afiirwa obusika? Twogera amazima. Esawu lwaki yafiirwa obusika bwe? Mmere, food, poor preparation. Yatambulanga mulamu butali butegeke. Tamanyi kiki agenda kukola ddi. Yeetala nnyo naye tamanyi agenda kulya ki. Era agenda kulya ddi era agenda kulyawa. Esau n'abeera very strategic, manye muganda we Yakobo n'abeera very strategic, n'agamba weetale nnyo nenze nkuteegedde wano ku mmere nkulinze gwe weetale naye nkulindidde ku mmere. Bayibuli ga n'amukolera omugoyo n'aguvumbika n'alyoka ne gumyuka n'amulinda. Bwe yajja mbu bwe yagutunako nawulya nga appetite erinnye n'enjoka ne zimulinnya. N'agamba ojja gwetaaga. Ojja gwetaaga n'agagumpeko n'agamba nti ogukuwa omala kumpa busika bwo. Olupapula luuluno n'ekkalaamu yiino sayininga wano nti buli ekibadde ekikyo obusika obadde obw'obugenze wange bali buwanzi nze nkuwa omugoyo ngulina wano. Weegendereze nga weetale ng'omanyi by'onoolya. Wangi gamba ne bakune nti okwetala ng'omanyi by'onoolya basobola okulinda n'omugoyo. Olina akuteeka ku condition aga nti kati sayininga wano nga tolina kyakkola ng'olina kusayininga ogulye. Ogwo mugoyo guli presenting ebintu bingi. Gulaga nti mu bulamu buno ng'okola byonna by'okola kakasa ndi gy'olaga mu maaso olabayo. Totambula nga atalabayo. Beera ng'okola otya? Otherwise waliwo bigenda okutayiza wali mu maaso bikuteeke ku condition nga tolina kyakkola ng'olina kusalawo nga bwe bigamba.
ekyo nkikulekedde gwe kirowooze gwomanyi situation yo. Kama yebazibwe sikyawulira mukama yebazibwe. Batugambye batya olw'omunaana lugambye lutya twagala kuva wano olunyiro lw'omunaana lwogedde lutya a land where thou shalt eat bread without scarceness. Olw'omwenda thou shalt not lack anything in that land. Somebody say amen. A land whose stones are iron. Tuvudde mu mmere. Tuvudde wa? Kati mu mmere tuvuddeyo. Nagambye Katonda oba akulaakulanya abantu ng'aleeta prosperity abitwalira mu mitendera asooka kutereeza kya mmere. Kati aleese business. Wuyo ayanjudde business. Kati agenze mu money. Kati ayingidde economy. Wuyo kati agenze mu byanfuna. Agambye ensi bw'amaze okulaga emmere gy'agenda okuteekamu. Kati agamba nti ensi eno olw'omwenaana lugambye nti thou shalt not lack anything in that land. A land whose stones are iron. Amayinja gaayo okumanya ngenda kuwa ensi amayinja gaayo osobola n'okusimamu ebyuma n'obitunda n'ofuna ssente. And out of whose hills thou mayest dig brush. Ensozi n'amayinja gaamu ogenda kusimamu ebyobugagga ebikomo. Tuwa Olw'ekkumi ndowooza omuli Katonda engeri gy'atambuzaamu kye bayita prosperity. Okay? Tutandikidde wa gamba nti mu mmere kati tuli mu byabugagga. Okay? Tuwa Olw'ekkumi ssebo. Olw'ekkumi lugamba nti era onaalyanga n'okutta ne weebaza Mukama Katonda wo olw'ensi ennungi gye yakuwa. Onoolyanga n'okola otya mu Olw'ekkumi? Sikyawulira. Onoolyanga n'okola otya? N'okutta. Binaabangamu n'okukutta. Si byakulya n'osigala nga weekomba engalo obwana ne bwekomba. Maama toyinayo mmere endala nimunveeko mwagala ngizaale buzaazi. Onoolyanga n'okola otya? N'okutta. N'obuuza akaana nkwongere ntonyongera. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he has given thee. Awo nno waliwo essomo. Awaliwo essomo. Ddaawo Olw'ekkumi n'olumu tubeereko kye tuyigaawo. Abalokole bangi ekyo tebakirowoozangako. Era ogenda kati nawe okwezuula ng'olunyiriri luno lukukutte offside. Luwulirize bulungi Olw'ekkumi. When thou hast eaten and art full, okay? Bw'onoomalanga okulya n'okola ki? N'okutta. Then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he has given thee. Nze mbuuza beera mulokole ng'ogenda okyanukula kino. Ogenda kuwanika omukono ndaba obanga ddala toli guilty of this. Bameka abali wano oba B de wasembayo okufukamira wansi nga mumaze okulya n'ogamba abaana mufukamire twebaze Mukama olw'emmere gye tulidde. Dile wasembayo kikola era wakikola ddi era ani yali akikozeeko wano n'ogamba nti bannange tumaze okulya kati nga temunasaasaana genda kwebaka tusooke tufukamire twebaze Mukama olw'emmere gye tulidde. Wali wano kati Bayibuli yekukutte sipiidi. Bakugambye bw'onoomalanga okulya n'okola otya? Jjukiranga okwebaza Mukama. Fukamiranga mwebaze n'abaana bwe kibayigirize nga mufukamire mwebaze kubanga waliyo mmwe nga mulowooza nti mulidde mukkuse ate ku kyalo ekyo ate mu ggwanga eryo mu disitulikiti eyo waliyo abatalidde. N'olwekyo banga musobodde okulya mwebaze ku Mukama abawadde emmere. Kama ebazwe mbadde mmangisabira nga mugenda ogirya yeetaaga n'okwebaza nga mmaze ogirya. Tuwola 11. Tuwola 11. Beware that thou forget not the Lord thy God
in not keeping his commandments and his judgments and his statutes, which I command thee this day. Wegendereze luzeo olekumena olumu wegendereze oleme okwerabira Mukama Katonda wo obuteekuuma biragiro bye n'emisango gye n'amateeka ge bye nkulagira olwaleero. Nabagamba nga ntandika ekitabo ekyo ne mbagamba ekitabo ekyo kireeta aspects esatu. Esooka ebadde emphasizinga mmere, emphasis eyokubiri gye tulabaawo eraga there would be worry if God has one. Katonda kya ekimutyemula omutima mu bintu bino byonna. Omulaba ng'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana nga njagala bikuwa naye nkakasa ntogenda kunneerabira. Njagala bikuwa naye nkakasa ntonveeko. Njagala bikuwa naye kakasa nti nkusigaza. Njagala bikuwa naye kakasa ntolikyuka. Omuwulira akiddiŋŋana kitegeeza wayinawo ensonga nnene nnyo era y'amaanyi nnyo, kubanga abamulese ng'amaze okubibawa nabo bangi. Mumbuuliza neighbor akulina nti gwe Mukama bw'abikuwa akusigaza. Mubuuze ni Mukama bw'akuwa by'osabira akusigaza. Tuddamu ne tukulabako wano yadde mulanjaawa. Tuddamu ne tukulabako ng'abikuwadde. Omanyi lwaki tetuddamu kulaba? Abantu abamu ekkanisa bagitwala nga Mulago Hospital, where people only go when they are sick. Abantu amu Katonda bamufuula nga fire brigade gye bajjukira okukubira essimu ng'ennyumba zaabwe zikutta omuliro. Naye ng'emyaka gyonna gye manze mu Kampala abadde asula Kabalagala Kibuye ng'ayita wali ku fire takyamanga ne n'abagala banne muli mutya aba fire bane mwebala omulimu gwe mukola. Ayita wisaga nti awula obusajja bwa fire bwe awo nga ku fire talina yadde contact n'eki, talina yadde gwamanyiwo, naye ennyumba ekwata omuliro olabe essimu. Agibuuzaawo ng'alinga eyaterekawo wali ebimotoka bye oba ng'alinga alinayo gwamanyiyo. Essimu ya fire eriwa bannange, ennyumba ekuta omuliro bannange, essimu ya fire eriwa, ne bagimuwa n'alyoka bannange mweba fire, ennyumba yange ekuta omuliro bannange mujje wano mugizikize bannange. Ne bamala balwayo eddakiika 3 owulira bw'abavuma nga gy'oli nti yabasasula. Obusajja twabukubidde dda naye obusajja tebutuuka. Obusajja bwagala ennyumba ekwata omuliro oba bwe bwagyokeza. Ayaya ne bumala butuuka nga gwokezaako bye gwokeza bugizikiza obuvuma busirumwe temulina n'amagezi. Kaakati eyo fire. Kale situganye sasulwa ssente za gavumenti ya Uganda gy'owa omusolo wangi. Naye okimanyi nti abantu abamu bwe batyo bwe baafuula naye Katonda baamufuula nga fire. They only call upon him when they are in problems. Bagenda gyali nga bafunye ebizibu. There is no relationship at all. Tebalina budde bwe, tazuuka ku makya n'amubuuzaako, tazuuka ku makya n'amwebazaako. Ebizibu ebijja n'alyoka ajjukira nti waliyo Katonda. Nze kyobulaba oluusi mbasonyiwa abafaya kubanga naye abasajja bano nga tetunabavuma nnyo. Ani yali ayimiriddeko awo n'apaakingawo mu compound ya fire nga talina bizibu n'agamba obusajja buno kambutwalire ku Naanansi bugirye bambi butukolera omulimu gw'amaanyi. Ani yayimirirawo? Ani amanyi ennamba yaabwe? Kati abantu abamu ne Katonda baagala mufuula fire brigade. Olaba abasawo b'emulaga abo beetaagayo okwebaza, beetaaga abantu ababeebaza. Basinga kuwulira bivumo. Abasawo b'emulaga basinga kuwulira bivumo. Omulwadde ne mutusizawo kyokka twamutusiza bukyali nga n'okutuka talina kutuka ne kasinika obunnyo n'omubuuza omusawo gw'ovuma oyo
omanya abalwadde be yaakaatendinga okuva ku makya ng'akwata mu masira ne mu musaayi ebitali bya bakazini be si bya kojjawe si bya sengawe si bya maama we bagambye asookedde kuwuwo okuva ku makya obwedde akwata mu masira ng'anyiga biwundu kuva ku makya obwedde akwata mu musaayi gw'abantu batalabanga nako kati goleesa owuwo olowooza yasoose mu Uganda si yasoose lwakuba yeewuwo ate bamala tewali yadda jjukira n'agamba naye leero kaŋŋendeko emulagode sina kinnuma ngende mbatwalire omugaati bagulye kambawolerezeeko olwaleero abasawo b'emulago bannayuganda mbeere feya abantu mbeere nga feya bannanga obuteebaza buluma n'okuba nti abantu bajja gy'oli nga balina bizibu lwokka nakyo kikola kitya nakyo kiruma jangu okibuuze ffe abasumba waliyo abantu gwotalirabako mu woofiisi yo paka nga zemugobamu mizimu anyway ffe abasumba kambaleke mukama ffe yatuwayo nga saddaaka kansigale ku basawo mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe katonda abantu bamufulira ddala bwe batyo bagende only go to him nga balina bizibu abamu ne tukimaintainingira ddala mu bulamu bwaffe era bwetyo n'ekkanisa ogijjamu ng'olina bizibu bwemala okutereera tolina budde bwa kyaki omala okufumbirwa bye wali osaba byeweddeyo ate kati kyekikuleeta bumala okugula emmotoka tekyajyawo mu kompawundi ya kyaki yaawo kyaki yaabwe kompawundi yaabwe erina n'enfuufu kabula nga ne kyaki kaŋŋende mu ndala kyovulaba okubeera pasita mwe n'ababwegomba olina okuba nga olina omutima munene nnyo ate nga mugumu nga guliko n'emitayimbwa nga mukama yagwetoleza emitayimbwa abantu bayinza okugumenya sikulimba obungi bw'emyaka gy'omaze mu busumba bwe bungi bwa disappointment z'obalabye ne heart breaks kati gula kubolooza ndi gw'osooseewo maama nnyabo nga tulabye bantu wano awo wootudde waliwo ayaliwo yatusuubiza talivaawo ne bwe kiri baki ne bwe balireeta break down naye munoonye ekolabe gye yadda ebimu tubirabiraawo kazindaalawo ku tivi awo genda okebere awo olaba nze gwolaba simalina kyaki eno kyenkoledde banna nze bananga oyo omusumba ali munzijako bannange nze wamataata abantu bonna be baligenda nze ndisigalawo nze bannange taata ogamba nyabo nkulabye naawe nkulabye maama nyabo naawe nkulabye ozanyisa kyaki mukama yeebazibwe owulira ne mukama agireetanga concern agamba ngenda kukolera bino byonna can you promise me nti tolineerabira is a concern naye katonda omulamba kimuluma okumala okukolera abantu ebintu n'ataddamu balabako kyava akubuuza yongera onyambeko on behalf of God mbuliza neighbor ti mukama namala kuwa byonna byosabira tuddamu ne tukulabako wano mukama yeebazibwe yimirira teeka emikono waggulu kama nti ayi mukama mpuliridde ddala engeri gy'okulaakulanyamu abantu mpuliridde ddala nti otandikira nakutereeza bya mmere obugagga gye butandikira tandikira wange mukama otereeza ebyemmere nkooyo ginoonyeza mu kiwato ng'amazina nkooyo ennyombo z'emmere ewaka tereeza ebyemmere nga tekyali mboozi y'awaka nga tekyavaamu na luyombo tereeza ebyemmere juza amawanika g'emmere firiigi z'emmere depufuriza z'emmere ensawo ng'erimu ssente ezigula emmere neyabamulirana nga njirina n'ab'ekika nga bwe bajja balina ebyokulya mpe emmere emala wabeerewo abajja ewange okugirya mbabuulirireko enjiri balokokereko mu linnya lya Yesu teeka mikono gyange emmere si ekyo kyokka ayi mukama mpulidde nti onyingiza mu nsi ng'erimu ebikomo erimu zaabu erimu amanja g'omuwendo omungi erimu ebyobugagga agamafuta nago ngatwala nago ngambala agakola ebyobugagga mu linnya erya Yesu bungase ate bugase n'obwakabaka bwa Katonda mu linnya erya Yesu amiina
oba yesu gokubira engalo ozikubanga ne zinoga